Kizito Ephraim ey'emyaka enkaaga ow'ekawalagala yafiiridde mu kkooti e Makindye ebadde ekubirizibwa omulamuzi OKP John Robert ng'ono abadde awerekeddeko mukyala we Rosemary Kizito. Kigayibwa nti Rosemary Kizito yakuba Jessa William omuzimbi wa Downing teyamuwaabira mu kkooti eno nga babadde bawulira musango gwe bakwekuzirika era n'afiirawo. Oluvannyuma poliisi omulambo eguggyeewo n'egutwala mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Gw'omusango omulamuzi agongezza okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno omwaka guno. Tutuuseeko mu maka g'omugenzi agasangibwa e Nabutiiti Kansanga nga bali mu kiyongobero. Ssentebe w'ekitundu kino Sseguya Francis anenyezza abatuuze olw'obutakwatagana nga kyekyavaako ensonga okwongezebwayo mu kkooti. Abakulembeze tubeerangawo, abakulembeze we bali waba owulidde nga waliwo ekintu kwisiza obubi genda mu bakulembeze oba genda mu bantu abakulu abakola ki abasingako kokyokugamba nti odduka byogamba kulwana byaki ebyo tebikola makulu. Ye nnamwandu Rosemary Kizito ayogedde bw'ati ku nsonga eno. Mbadde ntudde wano next to my husband nga waddewo lawyer wange amita Sauda nanga nti vaawo genda otuule wali naye Sauda mu kwogera angambye nti waaviiriddewo ng'omwami wange atandise okussa obubi ndowooza nga obusungu bulinnye ng'atandise okussa obubi dakiika ng'agudde. Abadde alina pressure right. Poliisi ne Siga Eddamuzi boogedde kufa kwa Kizito. Omukyala bamuyita Rosemary Kizito alina omusango gw'okkuba omuntu n'amulumya. Omukyala oyo abadde agenze mu Kaguli ng'omusango gutandise okuwulirwa. So tetunamanya ki kyennyini ekituuse ku bba naye abapoliisi twabategeezezza mu bwangu ne bajja ne bagezezaako omuwa obujjanjabi obw'amangu naye n'atasobola kuba nti asukka mbeera gy'abaddemu n'afa. So omulambo gujjiddwa gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago ng'abasawo babakanye edda n'okunoonyereza ku ki ekiyinza okuba nga kyamuviiriddeko okufuna ekyekanga ekyo ekyamuviiriddeko okufa. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.